Yeah, amaze okubuuza can I be a friend? Yes, of course. Nze wendi. Ate kati atoka olinga ngamba nti nabye ni mukugamba. Ate agala kugamba. Ndeka. Sina njagala kugamba. Waliwo ne yabadde ngamba mbubira kabiri rwire bibyo ne nga mubeera nnyo ne Chris of course bali bansala enviiri. Bali bansala enviiri nedda sekiro emisana ku weekend abane bajjako amasannyalaze kane bansala akaviiri nga kabakyayirira ne bampita chunguli. Bampita chunguli. I have a friend of mine called Prosi Nekati Acherinya Chari Matwa. All right. Thank you so much guys for watching this channel. My name is Morris Jordan Scout. So mchala ulikada wira mkwekola ko. Nongezo kulanga nina just muno obusikize examko engamba wine tokutereza. Koze kitibwa kyo mchala. Kwefaako. Kitibwa kyo mchala kwefaako. Kulabika bulungi. Ekitibwa kyo musajja kwambala ngatto nnungi. No, na usajja katina kuzino befaako. Look at your skin. Yeah. My skin is glowing. Yeah. Because of she. Scents and Cosmetics. But anyway, how are you guys? Hope you're doing well. My name is Morris Jordan Skawesa, straight out Aromatic Entertainment. Last time we were here, but there are some questions. Zeze tutamalayo. Ante twategera watu oba tiwasoma niyo labiko butasoma. Mukwano mpozi nga tebalaba Clive, tebalaba Aromatic series. Omukyala ajasiza okwogera oluzungu ennyo za yeze. Really? Yes. I'm a degree holder by the way. Wow. Yeah. Degree holder. Wow. Yeah. Okay. Nakola social work and social administration. Then nemala tenekola certificate mu scheme. In scheme. Yeah. Because si kirungi kutreatinga abantu nga tusoose kumanya suza. Meaning ebintu bino bye tulina wano byonna wasoma bisome. Si bya kugatta bugasi. Nti ogenze ku NASA. Exactly. Yeah. Ogenze ku NASA. So komboliza ku bantu abo. Hi everyone, Kensubire Mulungi, and here actually follow my YouTube channel. I'm called Fiona Sebandeke. Neku TikTok je nkozesa, neku Facebook nkozesa Fiona Sebandeke. Yeah, ku TikTok and Facebook and also ku YouTube. Yeah. Wona kozesa Fiona Sebandeke. Yes. And kozi erinnya Sebandeke watugamba lyani? Dededi wange. Ya tata. Yeah. Nze beautiful we gwe yatuma nagamba omwana ono kamutuma erinnya olwo gyosese. Seriously. Beautiful way. Yeah. Beautiful what daddy. Eh? First girl and beautiful girl. Indeed, you're beautiful. Indeed. Oh, thanks to God. No, seriously, yaraba kana ke nagamba. Yeah. Mubana bonna those years over that we are over 30 kids. Wow. Yeah. Tatawe nabana asatu. Yeah. Asatu. Yes. Hey. Ate by the way kubonaona agenda obera ku YouTube channel yaffe okuba nkulika abali mu kitunje bayite Nagarama. Chairman we Nagarama yesingeewo nga 28 bagenda kubalonda. Tato mukubide campaign. Tata mukubide campaign. Abantu be Nagarama. Ya mutwe Nagarama mwenna mulonde Chairman Sebandeke Steven. Nagarama wawa, Nagarama we Kayunga. Yes, Nagarama we Kayunga. It is after it is Kayunga. No, rather it is Gayaza, Chabakadde, Nakwero, then Kalaji, then Nagarama. Ekitegeeza wazanyanga ne Muyindi Asumani mu buto. Muyindi Asumani yali. Muyindi Asumani baba wa Shakira. Oh no, no. Muyindi Asumani baba basajja bakulu. Mwina muri abasajja bakulu na nze kyali kitu naawo ndaba. Nze kyali kito. Emyaka ze sisukusa myaka 18 ekitundu. Lika. Yes. Sije sus. Ne anikati. Like jokes aside. Ayina emyaka eno. Emyaka gyami mituufu. Nina emyaka 26. Ngenda woza emyaka 27 next year. Oh, yes. Next year. Ngenda woza 27. Ewa kwa bawala twagala kwogera myaka gya. Onoonya ttaka, nyumba ya kugula oba oyagala kugobera ku byapa byo. Brand Pro Property Services ku MT Building mu maaso ga Mugulu Empire Zana bano beesowoddeyo kugonjoolera ensonga ezo. Obukugu n'obwesimbu bye bikulembera ku Brand Pro Property Services Limited abasangibwa ku MT Building mu maaso ga Mugulu Empire Zana. Tebakomye ku kuteekerateekera ggwanga nga bayita mu kisaawe kya Real Estate. Kinajjukirwa nti omwaka 2024 Brand wa Brand Pro Property Services Limited yakiikirira Uganda mu summit y'aba Real Estate eyateekebwateekebwa Dar es Salaam mu ggwanga lya Tanzania.
muno mwalimu okusala entotto okulaba buti eggwanga bulirina okuteekebwateekebwa munda mu bibuga ne mu masoso g'ebyalo okubituusa ku mutendera gw'ensi yonna. Ensonga ezogeza abangi obwama ensangi zino eza Airbnb, Brandpro Property Services bazikutte kannabwala. Mu buufu buno omwana omuwala atwalibwa mu nnyumba erimu buli kalonda yenna n'alowooza nti yabba baabuwe ng'ali mu kipangisa ekiggwako mu nnaku 3. Osobeddwa ng'oyagala kugobera ku letters of administration, oyagala kukupuntira ttaka lyo kiyite land surveying, weekwate Brandpro Property Services Limited MT Building mu maaso ga Muguluma Empire Zana. Sisinkana Brandpro Property Services Limited mu nkola eya tekinologiya ng'oyita ku nnamba z'essimu eziwandiikiddwa wansi awo. Kati nkulaze ente y'abato gyetunudde nti n'ebinyonyonto gye bigenda okugwa, ate n'olekerera entujjozi n'entoli nga mafulungu. Kati wano bagenda kumbalaabala bambaleebale next year batandika. Okay. Mu P7 wagikola mwaka ki? Ebyo tubuzanga mwana omuwala. Awo batandikira okuwala emyaka. Awo tubuzanga mwana omuwala. Tukale tujjukira. Kati kezi otugambira ku mu 992. Kati ze nazaalibwa 19. Gwe waliwo yagamba. Waliwo yagamba. Babuuza oyina emyaka emeka n'agamba 25. Babuuza P7 wagikola mwaka ki? N'agamba yagikola 83. Kumulenda n'amwesatu. P7. Bagenda omubala ng'ali mu 54. Ng'omanyi omwana omuwala tomubuuzanga emyaka. Ate bw'otubuuza emyaka yongerako emyaka emirala ng'ebiri oba 3. Jiba emituufu. Abamu 10 kati. Abamu 10. Enda mukwano nze nkyali kito naawe. Ate by the way omuwala ayisa alina ebintu nga bingi. Look at this. Omuwala ayisa otandika omulaba ku kino n'omulaba wano n'omulaba wano then n'obulaga ennaku zino buportraying n'obubakko. Yes. Ne muno buno bunsanyusa. By the way sooka oyogere ku kintu ekyo. Lwaki abawala ennaku zino aka DM kale ne baba wezeze emyaka kala 37 lwaki bayika mangu obulago ne bubanga nga buyise. Yeah, it depends. It also depends. Si buli mwala nti ayika obulago. Ebiseera ebisinga it is nature. Naye kati let me tell you something, ennaku zino tulina ekintu kye bayita collagen. Nga mukwano n'obamya myaka 4 nga si bya kuliftinga face nga mukyalo omugwe saaga kwogera naye collagen ayina engeri gy'akyusaamu supplement, ayina engeri gy'ekyusaamu obulamu bw'omuntu nti n'oba tokutte bino bizigo osimanya biki byesiiga naye ng'olina ekintu kye bayita supplement kisobola okuyambako kubanga olususu oludda buto. I am telling you that out of experience. I take a lot of supplements. Nze nina abantu benazanya nabo mu limit production naye nga bonna bakutuse. Yes. Those that watched Mystics Girls, those that watched Tracy, those that watched What If, those that watched It Can't Be, I was there. Abantu wali okyasoma senior 6 nagimaliriza nga ntandika ozanya It Can't Be mu vacation 6 then nenyingira campus first year ntuzanya Mystics Girls. What If wabanga kyemabega? What If wa myaka Girls Mystics do something. Myaka ngenda kweta. Omanyi kati omanyi waliwo abakulaba mu What If. Awo nali nakayingira What If nali second year. Second semester. Nge yakulaba mu What If. Nga yali mu senior 4. Ng'asobola okujja n'agamba kale oyo namulaba dda nga nkyasoma. They always say that, but ebintu byetwogerako bya 5 years back. They always say that because aromatic najingira last year mu Gwomnana. Nakamalamu emyezi nga 8 na oba 9 with aromatic entertainment. Oyogedde ku collagen nti asobola okukuzaawo n'obeera nga atolabikanga like munene nnyo something alimingo kaddiye nnyo biki akuzaawo face omuyina. Yes, collagen tumuyina. Tulina collagen ow'amakerenda, just that bino byentambudde nabyo ebintu byenkozesa because I'm on set right now. Actually tuli muzanya Jealousy season 2 naye tutambula byonna byogerako. Package eno yonna ogikozesa kugwa omuntu omu. Kunze omuntu omu. Every morning. Ano shower gel. Osokera ku shower gel. Nkozesa ebintu bya EOS products zino ziva mu USA. Ezi original. Then eno shower gel erimu scrub.
scrub omwetaaga ku mubiri bino dark spots bye tubeera nabyo ono scrub akuyambako. This is also Molato naye osobola omukozesa ku mubiri gwo. Kano tokakwata kuliko microphone ya. Yeah, if you want to brighten. Nkuwa abantu abagala okulabika obulungi with my color. Nate tira tuina ne black soap asobola okola ku bantu abaddugavu. Naye no wa muntu mweru. Kano bakayita bata? Ono Molato. Molato shop. Yes. So ono ali brown. Yes, akola ku bantu beeru. Akola ku bantu beeru. Yes. Osobola bano bana ababeera nga ebizigo byabookiza ono Molato omusigako kuno n'atandika okuyambako obunaku buno. Ye bulwona aba. Ennaku zo tekya brightening nga ofiira ku kizigo. Wano olabyawo ekizigo. Nina lotion ino. It is just a lotion ate eno bonna abakimanyi this is therapy. Tena kyekola. Neda so tunyonyere ku Molato ono wabeeru kunaaba mu kinaabiro. Just kunaaba. Osunako katini n'okateeka ku kyangwe ne weekuuta. Kati twerukira mu kiyigo. N'ogattako n'eno kyageo kyovula ojja abagiyita papaya. Kati bino mbigatta lumu ne mbiteeka ku kyangwe twerukira mu kiyigo. Twerukira mu kiyigo kati? Yes. Tetukyerukira bweru. Mbusimanya weekuuta ekizigo ne kikuleeta nnako ne kikusimanya ne kikuyubula n'ofuna emisuwa gya green simanya n'ofuna dark spots. Kati twerukira mu kiyigo. Tweruka mu kiyigo. No wanda bwe ugenda mu kiyigo omalayo essaawa. Mpananga abakyala omukyala ayingira mu kiyigo ku ssaawa 2 n'avaayo ku 6. Lebala. Exaggerating. Nkozesa dakika 45 okunaaba. 45 minutes. Naye kimanyi musajja akozesa dakika 2. 2. Kyamama temutukula. Temutukula. Dakika 2 oba onaaba. Kikwange dakika 2 nze mma nkyali ku matu 1. Nga nkyakuutawo bwenti. Okitegeera because kati ffe tulina obuzibu enviiri zaffe zinenge gye zigubyamu wano. Ate nga wano waawa alina okufaanana ne wano. Ate nga wafaanana omubiri gwonna. You get my point? Nga wafaanana n'omubiri gwonna. Yeah. So sikubanga ne wali wa black ate wano wali wa because kati ffe tubeera n'ezo wigs zetuba nazo ekubika. Kati ono ogambye olinayo n'owa black? Yes, akola ku bantu abaddugavu. Kati ono wa black bwamunaaba abaatya? Ono ayo agenda kweruka. Of course abagenda kweruka. Ogenda kuva mu kala yo odde mu yange. Kala yo gy'oli mudde mu yange. Niyo kimanyi kati wano nfaananyiza nga ataana abasirabika nakulabika. Olabise. But we thank you so much guys for watching the channel. My name is Morris Jordan Kawesa, straight out Aromatic Entertainment. We're very happy. By the way, thank you so much for supporting Anne. She Scents and Cosmetics. Okuva namuleta wano. Banange you guys nze nsima bana abantu buli gwendeta wano. Bamuwagira. Waliwo orders zenkoze olunaku olwaleero emu ng'egenda ku Jordan abala UK. And actually mwagamba I watch you from Jordan Morris YouTube channel. Oh guys, I want to thank you so much. Nti bannange mu supporting nze. Mbeera ku set director naga. Nefifi ogenda londa ko ba She Scents and Cosmetics over film. Ochegeera because you're making me busy. Yeah. Oh my God. And we are blessed. Okubanga you guys are making us busy. But jealous season tubabuulire. Kujera season tubabuulire. Tubabuulire. Abantu baleke. Tubabuulire. Guys, we have good news. Nti jealous season 2 is on. Walo kale akaimba kasaha. I'm on my way. Please, I'm on my way. Anytime from now. Jealous season 2 agenda kubanga ekoma ku screens zammwe mugenda kujja enjoyinga. But mu season 2 temulaba nti no Anne yali atulugunya nnyo Chris mu season 1. Mbaleke because bajatuuka nga kyebani badde balindirira ate nkyogedde baga kasatu ategedde nti Anne yagize bwati naye amaddu ganzita baleke kasatu bagambe season 2 is coming. Right now we're tuli ku set to shooting a season 2 jealousy and guys mwebale kubanga mwagala Aromatic. Nze simanyi oba bwe tujja oba tufukamire kubanga abantu oba oli awo ng'oli ayogera ku ignorance tetubaleka kubeera nga
mufuna ennyonta eyo oba olyango olyayagala ku pick and play oba olyango agamba nange nalabye Savage nabye Meye mu Savage kyagala mulabako nabye Shakira mu Ignorance nyagala mulabako bananga ate ani banenga tojja jealous. I am coming. Season 2 we are coming. We're on the way. Okay, we are on our way. And again, thank you so much guys for loving each and everything. Films Aromatic is a tukola. We really appreciate mwebali ne characters izo nazo nokubanga nga muzisimye ate mwebali nakuteekawo mbeera kubanga you guys mba mwagala ekintu muchirwa emuchigamba bwe tukyagala twagala season banange TikTok yange all the time bane aninga tetukulaba tukulaba banange we are there tisobola kubanga ate ndimu Ignorance ndize ndi pick and play banange tibate tisoboka oba mukitegeera tuba tulino soke mune tujigusa ne tufuna endala ate nga all the time tubeerawo ne movies ezenjawulo munaba muli awo nga zinenyazi wedde ate nga ira balese endala bagamba ogambye wasoma nogamba nti no wakola you holding a degree in what? In social works and social administration. Social works. By the way, I certificate more dance music and drama. Acting. MDD. Yeah. Music, dance and drama. And certificate. Yeah. Ndina muyimbi omulungi. Osomera olinche? Ndina muyimbi omulungi. Oli muyimbi omulungi? Yes. Ani wayimba luyimba ki? Mama nyabo. Ani sobola kuyimba. Njukira mu interview nakugamba ko nino omuntu gwe na backing. Oluyimba olwamanyika ennyo. Ate nga muyimbi omumanyi ali ku competition ye muno omukyago wayita Cindy. Nesaagala kukyogera ekyo. Already omuntu gambye. Abanja bakompitinga n'omukyago wayita Cindy. Banja bakompitinga naye but I've ever backed a song. Lwali awo ku Rhythm Records. Amma banja bakompitinga ne Cindy nze mmanyi omwo. Tukireke ekyo. Tumuteeke mu comment section. Tukireke. Tukireke. Nga gwa lubaki ngolo. Yes. Wow. Just natunamunga competition I think you just multi-talented. Yeah. You multi-talented. Apart from acting, singing, and I'm a good TV presenter. Just that's enough for an opportunity. Yes. I know. Just enough for an opportunity. But if I get the opportunity, I will do it. Also, omanyi waliwo abantu nga batondebwa we batyo nga they can do each and everything that can come their way. Yeah. Ate nga ndi mukyala mukozi nnyo ne mu bintu ebirala mirimu gy'awaka biki nsobola okulonda ate okulonda nkwagala nnyo njagala nnyo okulonda. Primary ogisomerawo? Primary nasomerako omanyi Naggalama primary ti St. Joseph. Sigimanyi. Okay, it is after nze ndi wa Kampala simanyi. Okay, Naggalama obanga mumanyi Naggalama ku kigo. Naggalama wa mukwano Naggalama sikyali nedda mukwano kankulagirire nakugambye edda obanga ovudde Gayaza it is Nakwero nodda Mukalagi nodda Naggalama gwomanyi gwe bayite Naggalama gye basibira Besigye gye basibira Bobi Wine ama abe Naggalama amasuwala siwala 1400 mu taxi oba otuuse Naggalama. Is that really far? Osomedde na Naggalama primary? Yes. Nenvaayo nengenda ku St. Joseph secondary. Yes, era eri awo Naggalama buli omu agimanyi St. Joseph nesomerawo senior 1. Si buli omu kati nze ngimanyi. Okay, St. Joseph Naggalama essomero erya secondary nesomerawo senior 1 nengenda ku Central Lens. Central Lens amasomo gamanyi. No, Central Lens amasomo ga Central Lens. Ku St. Joseph tewamalirayo? No, just senior 1. Aba abantu babbeeyi. Omwana just wa senior 1 ba million nga 3 ku 4. Wow. Babbeeyi then nga nogenda ku Central Lens nentulyayo senior 4 then nengenda ku St. Kalemba nentulyayo senior 5 senior 6. Ku senior 1 babaana tubayita babanseni baana abakajoininga naye abamu babayita babanseni baana balwana oba waliwo ebintu byebakola kale oba owulira obusungu nga bakuyita banseni baana olumu n'olwana olumu n'okaaba n'odduka n'oddayo ewaka gwe kiki wakola mu senior 1 kyojjukira ku St. Joseph kyotalyerabira? Nze saali by the way nasooka beera mutiitiizi mu senior 1 nga sivaayo natandika okubeera sharp mu senior 2 era tebantiizingako actually St. Joseph teyalina ebi nga bakutiizinga basobola n'okugoba. Akutiizinze basobola omugoba? Yes, bakugoberawo. Kati senior 2 we nagenda ku Central Lens nga wali aba international students bangi kati awe wali katiizinga ako ya senior 2 bakutiizinga bali bansala enviiri
Wali bansala enviiri nedda sekiro emisana ku weekend abani bajjako amasannyalaze kane bansala akaviiri nga kabakyayirira ne bampita Kyunguli. Bampita Kyunguli. I have a friend of mine called Prosi ne kati erinnya akyali mati wabadde ku live by the way. Bakola bata lwaki bakwita Konjuli? Kyunguli. Bakola bata? Bajjako amasannyalaze. Nesigaza akaviiri k'aba Japan. Ku St. Joseph? Ku St. Lawrence. Nesigaza akaviiri k'aba Japan. Basooka ne bansala eno. Kati wano masekati oba omusajja yali abikola ate n'asala kati nasigaza akaviiri nga kano. Kate ngene waliyo enviiri era. Kati nesigala rawundi n'ensoma nno ku Monday nga ndi bwentu ne bampita Kyunguli. Abaana ne bagenda Kyunguli. Bansala ku Sunday kiro saa 12 yali asemba gayi nga ino genda ku Monday nasoma wetu. Evening nga omusana banga omusana banfulumya ne bangangende bansala enviiri ko outside shops ne bantereza. Nenge erinnya lyo mu Japan lyalumye dda ne kati bakyampita Kyunguli nze ngambira some friends of mine abakyalimanyi Prosa alimanyi waliwo gwe bayita Samari alimanyi waliwo gwe bayita Johnson waliwo gwe bayita Rachel bakyalimanyi era gwe bampita Kyunguli. Kuba ate by the way nali mweru nali mweru nnyo ati nga bw'ogattanga n'omutwe nogataka akaviiri k'aba Japan nga wano bansaze bulungi wanandikawo omusajja aliko ekyokunsala enviiri bw'atyo. No, like buli muntu bw'aba atandika okusala alina engeri gy'asoosaamu okusala ne bampita Kyunguli sebo mbi okusala up to now eddinya likyaliwo era wempulira omuntu ampita Kyunguli nagalama omanya asoma naye aba yasomera ku St. Lawrence. Yasomera ku St. Lawrence. But thank you so much guys for being here. Ndine Kyunguli wammwe wano olunaku olwaleero. Nyongera okubajukiza nti no show yaffe eno ewagiddwa abanaffe aba Mama Interior. Mama Interior bakugamba nti balina bed cover ennungi. Osobola okugendayo n'obeera ng'ofuna bed cover zi curtain rods ennungi. Gwe n'amaze okuzimba amakaago nga malungi naye nga tonateeka mu nzigi, tonateeka mu curtain rods. Mama Interior waali asangibwa ku Arua Park. Ate n'akalango wedda tukayisaawo awo osobola okubeera nga ate omukoonako n'abaana ng'ajja asobola okukola ku nnyumba yo. Ne bw'oba olina abaana boza ku masomero tunatera okuwummula second term eddemu gw'ataafuna biddayo ku ssomero. Mama Interior alina omufaliso, alina keesi, alina bukateni, alina ne pajama z'abaana zebambala mu kisulo namwe abantu abakulu gwayagala. Mama Interior byonna birina sobola okubeera nga omunoonyaako ku Arua Park oba ku namba z'essimu ezo wedda eziyitawo wansi. Tuwagiddwa banaffe ba Legit Recruitment Agency. Tubadde mu kaseera nno mu Ebola lockdown, njagiyita Ebola lockdown. Tubadde tetutambuza bulungi bantu naddala nnyo mu mawanga ga UAE. Naye yes lockdown eyo ekyaliwo katonotono naye aba Legit gwe wenna ng'oyagala okutambula okubeera eyo n'ogamba nze kaninde eby'Ebola biggwe ndyoke nzije nsayinge. It's better nojja nosayininga kati ne tukola ku mpapula zo we baggulirawo gugwa abasooka okutambula. So tusange wali emutundwe okumpi ne Kampala campus ate nga twagulawo branches all over the country. Osobola okubeera wonna wosanga Legit Recruitment Agency gendawo obeere nga teweewandiisa ng'oyagala genda kukola kasente ebweru mu mawanga ga UAE gonna. Thank you so much. Mwebanyo okubeera nga mwemuli enamba za Legit era nazo kweziryawo zitambula obwedda. Tuwagiddwa banaffe aba Nikan Resort Hotel. Ne Nikan Resort Hotel eyina ekintu kye yakoze ekisembyeyo. Omanyi ebbaala ya Nikan bulijjo weeri naye nga ebintu omanyi kati ffe abatali bananyini business bw'oba olabanga mu ebiri ebimala naye nga yenanyini business atambuddeko n'agenda ebweru America Germany biki kati n'akoppayo n'agamba kati bino nino bitwala ewange. Omusajja yateerezezza ebbaala ya Nikan. Ebbaala ya Nikan. So Nikan bar and restaurant eri ku mutindo gwa nsi yonna gwatannagiraba. Balina ebintu ebirungi nalyako fish waabwe emirundi kati 3 buli weekend. Ekyenyanja kinnemerawo kimunya bulungi nga kirungi nga bakoze buchips babutaddeko oba balina babateekako tamale kuba basaako ki temanyi bachefu baawo bane bateekako ebintu naye nga ogenda okirya bannange nga kinyanja kiwuma bulungi bataddeko butomato busalads
banange nzayagala mayonnaise ne banpaka mayonnaise wali bane naliyo ekyennyanja lwakinedda Jankunikan Resort Hotel nawe osobola okubeera nga we experience nga ebintu nga bwebita ebintu ebirungi ate nayo alina embaga alina omukolo alina okwanjula alina nika alina ki kyonna gwe kyolina kyowulira kyoyagala Jankunikan Resort Hotel gwayagala indoor weziri halls enene ezigendamu abantu 100+. Waliwo abagamba nti omukolo gwange sigwagala bweru enkuba eyinza okuntawaanya omusana gujja kutawaanya abantu bange holo weziri nawe ayagala wabweru ng'ogamba nze njagala wabweru ekijja kijje enkuba tenkanga nina jjajja namuziina nja muyita enkuba igende Jankunikan Resort Hotel wenawe agwaita ombuza byabajjajja Jankunikan Resort Hotel tusange wano Erweza Katale wobojja otusange ate gwe nayagala oba contacts zaffe genda ku www.nikanresorthotel.com oberenga ate nawe osobola okubeera nga twefunira tuwagiddwa banaffe aba Brand Pro Properties. Brand Pro omanyi ani abantu babba nnyo amataka ate abafere bangi beerimbise mu kintu ky'okubeera nga batunda amataka naye Brand Pro company gyesuulirangako mmanyi nze nabagamba company oba ebintu byennangira wano nsooka kunoonyerezaako nga toyina ko lyonna because brand yange ya Morris Jordan's Kaweesa ngizimbidde ebbanga so saagala kulyonoona in a blink of an eye so nkulangira nga mmanyi okumaze okwekakasa Brand Pro tulina properties tulina mayumba nettaka okubira dda ku miliyoni 2 ne bweyagala apartment ne bweyagala ki kyonna ekiwedde kasita kibanga kyokwasaganya ku kuzimba Brand Pro Properties akirina ba sponsors kansoke mbakomyawo nzire yewa ani oba chunguli waffe abenga mu Japan waffe aleze linya toli mu Japan ndeka mu Japan eno wagambye essential niyo wagambye sokera kano nodda kano kati bode ni bomala kano kati olaba in a week naye kati nga tetunagende ani ebintu bino yes obitulaze naye kati nange kuba kati oyo omuntu oyo ayagala kituufu okulabika nga ani asobola okubifuna singa naye package eno aba ajagadde because most of them they want to look like you and the men they want to look like me because look at my skin she works on me my skin akola atya first of all but tunagenda ku kino okubifuna but tulina contacts zebalina okutufunirako we are going to open up a menga tucha setting a duka tulina bituli mu kuteekateekamu mpola twalifunye yesterday actually mbadde nga ndinoonya naye nga waliwo challenges ezibeerawo in life naye tuli mu kusetinga tugenda ba location bulungi emenga then mbadde mbagamba kimusobola okuba nga mutucontactinga ku 0757 6418 enamba weri 43 bachaddeko okay neya MTN then netukola deliveries era abantu bonna actually abansupport nze bonna tubaali tubakolera deliveries waliwo n'abankubidde tudde nga ndi ku set biki mwalange n'abakwasagana ne mbagamba akyalina byosortinga okuduuka panga bintu naye n'abasortinga so we do deliveries for now but beginning from Monday tugenda kuba tu openings from Monday beginning from Monday alright kati eno kola so mbadde ndi mukugamba this is a scrub on tomukozesa every day waliwo engombe ennaku zino mu biti egamba exfoliate when they think you're breaching exfoliate yes when they think till when they think you're bleaching exfoliate paka we balowooza nti nno weeyerusa buli we weekuuta obeera ojjako dead skin eri ku mubiri gwo wallahi nkulayira omuntu ayinaina agendako omusawuna neyeekuuta the skin is different from omuntu wa bulijjo ali awo ateekuuta yes that is why nze ondaba nti sirina n'ebyo bintu musimanya nnako simanya biki nze sibirina by the way nze sibirina gwe tulina nnako sirina nnako I think people are seeing my hands. Yeah, of course they do. Sirina ebyo binako nti nkwata nti Monday nkuteka scrub kanu ne scrubbing neneekuuta ku Wednesday neneekuuta ne ku Sunday. Those are 3 times in a week or 2 times in a week. Kale bw'obanga obadde oli busy nnyo weekute once in a week. Yes, once in a week yono scrub gwe tukwerako actually ku package yabo most abagala okweruka. Tulina ne scrub owa bulijjo owa coffee wakwa simina waneeno akola ku bantu abaddugavu. This one is for omuntu omweru era olaba kuliko whitening. Ebintu bino waliwo bitunda nga
gwe omugamba bugambi nti njagala kino n'akuguza buguza n'atakwawulira. Nze njawula because colors za njawulo. Tulina n'abantu abaddugavu nga si muddugavu ng'ate si mweru. Nga wa kataketake wa chocolate. Ate ne mu chocolate omwo katulinamu abantu abalala abali chocolate. Ontegedde? Nga wa chocolate. Ng'omuntu si muddugavu si wa chocolate ate si mweru ngali awo masekati. Omuntu osooka n'omutunuulira n'omanya nti okay skin ye kati yeetaaga kino. Because waliwo omuntu ajaga nze bana kino kintawanja kitawanja n'omugamba let me first look at your skin. Nedda nze bampe kino nze mba sijja kukolako. Tompa kyakola. But I look at you negamba no this is what you want. Omubiri gwe buyinza n'okuba tegwetaaga scrub. Nga just wafuna ka lotion akalungi kagenda ku brightening sa oba wafuna ka supplement konywako. By the way batimanyi lwaki bakimanyi supplement kyegambe nti okunaaba n'okunywa ennaku zino okweyerusa si kizigo. That is why naade nkugamba kunywa. That is why naade nkugamba nti abamanyi CeraVe lotion. CeraVe munnyonnyola CeraVe. CeraVe lotion teyerusa tujiwa omudugavu tujiwa n'omweno zate gye neesiiga. Kitegeeza I brighten through kunaaba scrub na kunywa supplement. This is just a lotion. Tena kyekole eno. Just ekuyamba omubiri ne gubeera nga gulabika bulungi. Ne teyerusa teddugaza. Eno omuddugavu agikozesa n'omweru agikozesa. Yes, CeraVe products omuddugavu azikozesa n'omweru azikozesa. So nze ngatta CeraVe wemba njagala okuwunya obulungi ne ngattako ka EOS kano. EOS. Yes, products ziwunya bulungi. Zikuwa omubiri nga gulabika bulungi nga guli soft nga gulina gulina oil. You get. Nga toto weesize oil. These are EOS products then lotion. Yes, CeraVe. Kitegeeza bibino ebitebyerusa. Era tekuli tolina n'owolabira neno kigambo mbuno brighten nedda kuliko daily moisturizing lotion. Have you seen anything brighten and lightening? Era ne wana eno kina just whipped butter. It is butter. Just. Ng'omubiri ogulanga gulabika bulungi. So ebintu bino byonna obirina? Yes. Mu bungi? Mu bungi. How about omuntu nga ayagala kujja kusuubula nga ye tetazze ggula kamu kamu? Tetumulinaako buzibu era tusuubuza. That is why duuka. Wow. Yes. Kuba tuba n'ebintu mu store and most of the things they're sent by someone from USA. Ebiri original. Ebiri original. Yes. Anne, abantu bangi boogedde nnyo. Ekibuuzo kino society yaffe etwalemu eti omuntu singa omuntu alina character nga eya Anne. Anne ng'atulugunya omusajja amwozesa obupale. By the way party eyo party yo Waliokoza akapale yakuluma. Bambi yakuluma. By the way party eyo party yokoza akapale eyo. Ne mama wange yankubira. Angamba Morris kino kyotuuseeko. Amugamba this is just acting. Mwani mugambye. Omanyi mama wange namukabyako ku maziga. Nakuba omulango ogumwanguka ng'amanyi nfudde. Firimu gye yasooka okulaba gye nazannya twagizanyire mu kyabali bagiyita Nawolo. Twatta taata waffe bwe twamutta ekyalo ne kitugoba nali ne kiyemba ekyalo ne kitugoba ekinkuba ne kinzita. Kati mama yabiraba ku TV yali amanyi byaddala yakuba mulanga. Omwana wange bajja ne bamugamba bugambye omwana just azanya yamala kunkubira simu n'akakasa nti gendi mulamu. Ne paati y'akapale yamuyisa bubi paati gye wanze gisaka pale paati gye wanjezesa obupale yamuyisa bubi. Mama boyina okumugaati mama nga walaba paati ziri nga banzise ne kano just nalingira mbugizi mama boyina okumugamba oboyina okumugamba ze nange banjokya mu Watifu TV series taata nankubira mwana wange oli bulungi esoka uli adoza ninga simanya bituufu nga toyogera ate era yankubira ndi kuseta tagenda kuddira nakubira bato bange bonna bankubire obadde wendi ndyokera bagamba nedda oli ali kuseta just abadaza. Yeah, our parents should know this is we are just portraying stories that people can't talk about. Omuntu azoogera ku makya n'agamba omusajja yampisa bwati ne bwati ne bwati naye musobola okiwandika mu firimu ne tukizannya ne tulaga ensi kiki ekigenda maaso nti ne bino gyebiri because there are things in life ever happening anoga
Nekyo gye kiri. Oli n'akiyigiramu n'agamba bannange ze nali simanyi nti omuntu asobola okuba n'ebboba bw'ekyo nga Annie yayo. N'otuuka n'omanya nti ebboba Annie waba alina limututtewo alina kye bulimwongeddeko teriina. Kitegeeza tuyigiriza eggwanga mu bintu ebimu bye bandibadde abantu batamanyi. So we come through stories, we bring out stories that teach people biki ebigenda mu maaso mu bulamu. That is acting. N'abazadde baffe baba balina okukimanya. Nti waliyo n'omuntu for example kati bazadde baffe abo ab'edda bazadde baffe abo mu kyalo let me say nti kiwulikika nga it's an abomination omusajja okuba nga afumbiddwa kati nga bw'otuula n'obanyumiza nti omusajja gundi yafumbirwa bamuwasa nga tatajja kikkiriza naye ate bw'akirabako wano agamba gyebiri. Yes, ne eras ate zaakyuka. Eras zaakyuka edda nga ki supposed to be omusajja okuwasa omukazi wadde tebaleeta bintu nti gundi agenda kuwasa naye ennaku zino for real eras zikyusa. Bw'owulira nga Morris wandimwagadde ojja n'omutuukirira n'omugamba Morris onkuba wali eyo ekayunga onkuba and then can we do it, can we go on? Yeah, it is that thing. I am telling you. Like you approach me? Nenga Morris nzo obutakyeta nti oba onkuba nga nkwana negamba njagala kuba mukwano gwo n'ensooka neneebuzaabuza n'omukwano gwo kyo kyangu aŋŋamba nga kale kati oli nga tayagadde kwebuzaabuza najja straight negamba nkwagadde kwagala nti kilookinga weird nga nange mugamba kansooke nkirowoozeeko abakyala kati yasooka kuba mukwano gwo abakyala no waliwo n'abatayagala kuba just mikwano gyo ng'asooka kuba ku mukwano gwo. No, waliwo omuntu ajja nga statement ayagala kukozesa nti nkwagala agamba I want to be your friend naye mu wiiki ng'emu oba otegedde nti not friend wadde teyakyatuddeesa oba otegedde nti not friend oba otegedde nti alina ekyaki abadde trying to insinuate. Kayunga baatutte ebintu ebiba omulenzi omwana muwala ng'akitadde ku level ya waggulu yabadde abiwanga ng'era ninayo nange kyali wange n'okumumanya mumumanyi naye baakola omukolo ng'alowooza nti mwe nga mulowooza mwe abamulaba nti omusajja yabitutte naye ebintu si yabitwala mukyala yabitwala ate amanyikiddwa ate nga mukwano gwange va ku ebyo nti kale omusajja n'atwala ebintu waabe w'omukazi anti naye ngamba bandikikoze bwe batyo olwaki omukyala yabadde atwala ebintu bandikikoze bwe batyo nabiwa bbaawe ati kikyo kyogambe nti era zikyuse kati abantu batandise okwejjayo nati kiri too much kati ekyo omukazi baatutte ebintu era abowaabe w'omusajja omusajja bamufulumiza mu nnyumba nga kana akayimba ke kaliko ebintu tubirye wabanga si katemba ebyaddala si katemba tewafa dda anyway lwaki ekyo kirabamu twafa dda ng'ate ogambye nti era yakyuka naye oba tubikkako because tusigala obuganda you know tuli bantu bana Uganda tusigala nga ffe abaddugavu culture yaffe kuva dda omusajja yatuukirira naye okiwumbawumbako. That is why ngambye you tell someone I want to be your friend you get kati nemutandikira I want to be your friend naye ogenda okwekanga ng'omukyala kituufu yakukwanya n'ebintu ekikyegambe naye mukwano gwange mazima amatuufu nze nkimanyi omusajja talina naye yabiwa omusajja n'agenda amwanjule because alina gwe yali ayagala oprovinga omusajja n'abireeteeka ewaabwe w'omukazi ate bamanyikiddwa tenkugambye bamanyi obikka nange mumanyi ani oyagala olugambo twaliza buli anyway oyagala olugambo naye ng'obamanyi jabagamba off air obamanyi obamanyi era ebintu tubiri ebyaddala ogambye nti omukyala bw'aba naakukwana asooka kugamba I want to be your friend. I want to be your friend. Omanyi namuka ebintawaanya. Can I talk to you? Nakubira ne mwogeramuko. Kati oluddako ate era nga we nakunnyonnyodde ebyajjo and then can we go out for dinner? Munaye wembeera kumpi naawe ate munange kale kati kankubireko evening nga ntunyuse onasobola okuba variable in the process it takes a month you find that omuntu
Tuline Bobby Kiserunjoji wano ku set wali. Nengo gambo tya Bobby Kiserunjoji oyo number 1 DOP Aromatic Entertainment ngena mubaletera kabawulire story ya Aromatic kuverie bugerere. But we appreciate you. Nenga ani atekana. And this is a serum and also this is a serum. Kati eno serum bagita salicylic acid serum. It's a tea tree product, Estaline. Nze kati gwe nkozesa ku face yange olw'ensonga nayina obunya ku matama. Ne kati bukyaliwo nkozesa Estaline eno ngikozesa ekiro. Then eya niacinamide nengikozesa emisana. Niacinamide. Yes. Gondi package eno inaina ogambyo gina if someone wants to purchase. Nate kuliko ne deodorants because we are She Scents and Cosmetics. Yeah, true. This is a body scratch. True. Yeah. She Scents and Cosmetics. Yes, kat scents. Okay, kat She Scents. Ogamenti no omuchala baba kwana omwami so kamugamba. Can I be your friend? Do you want to be my friend? Okay. Mboza. Can I be your friend? Mboza. Yeah, amazukubuza can I be your friend? Yes, of course. So wendi. Ate kati kroka olinga ngamba ntina byeni mukugamba. Ate agala kugamba. Ndeka. Sinaje jagala kugamba. Waliwo ne yabadde ngamba mbubira kabiri rire bibyo ne nga mubeera nnyo ne Chris. Of course tubeera ne Chris kubanga tubeera ku set. We are workmates. Yes, we are workmates. Kati omma mwagala mwe waliwo yankubidde naye mutufumbulira amazima baddiya. I am married. Mukitegedde ku muntu gwe mmanyi obulungi Uganda temunetera buzibu. Anyway, so kumye kuba house managers abo. Aba house managers mbatumirako nyo bambi mwebale kola. You guys there is someone yabadde yagala munetera ebizigo nangamba kati feno gye tuli bane mu cyumba tetutambula naye how do I receive the staff tukola nnyo ne mugamba work hard naye bona kumogenda kuba mu ssanyu ng'omaze okukola akasenteko nga ssaawa zo kati oli abutaala naffe gye tuli tuwoza okay yes tuli mu kkomera naye naffe tukola nnyo okufuna kye twagala okufuna. Yes anti kati wakuba mwene omutambulako ne mugamba don't worry tewali kitagwa in life. So the house managers work so hard mukola akasente kamwe temuwa abantu sente tereka sente zo ku account. Tereka sente zo ku account because you're working so hard for this money. Abantu bamanyi kikyoyitamu. Keep your money on the account. Nebino bemuwoza mufunyeko milioni 10 kanzi wenna race agenda abantu balidde sente z'abantu. Please keep your money. Bodde Uganda sente zivunda ogende ku account yo gye sente zo genda ogule poloti yo omanye nti nkoze emyaka 2 poloti yange eri njirabako. Yeah, so mbagala nnyo ba house managers keep working fenna kyekimu ensi ya kutoba tewali mu nsi atambulira ku musweto. So ensi ya kutoba work so hard when you get back to Uganda sente zo investing bulungi. Abantu be USA, Canada, England nabonsa babambolizeko. Yeah, everyone ali abroad over anyone. Tutandikire USA. Waka USA. Lwaki yagala ntumira ba USA. Tutandikire ku USA. Bali jagala okugira. Jagala okugera. Tutandikira waka. Kati USA njagala okubebaza by the way. I have a lot of friends because omwami wange ali eyo. I have a lot of friends mu USA. Mikwano jange abali mikwano gya bba wange ati nabo abamu ne bagenda naye nange ne basigala nga mikwano gyange njagala okubebaza okubanga muwachinga actual Aromatic Entertainment banga manyo bane mutuwezawo ate kati engeri gye wayingira twagalira ddala okukolaba okitegedde. Thank you so much guys for watching. Mwebale kwekuumirako era babadde n'ennugu nnene nga tebalaba season 2 ya Jealousy kati ekomyewo nga bangamba fatisi babeeko we bakuteeka kwaffe tusinga kwagala kulaba. So bambi mwebale nammwe kola because abantu bonna I'm telling you Maurice abali abroad emirimu gye bakola si mirungi nnyo but bambi kyenyinza obbagamba mwebale kutwagala bali Uganda n'okwesiga abantu abamu ababa bayambeeko kubanga babafuula kye bali nti oli agenda n'agamba njagala kukola akasente kange kuzimba kino n'osindika sente ne bakikola. But to those still mwena abali outside Uganda nga bagenda kukola sente oba oli South Africa oli mu America USA UK anywhere London Sweden tokwata sente zo ziwa muntu gwoteesiga. Keep your money in a bank, come back and do what you're supposed to do.